Hallelujah. Hallelujah. Kama yebazibwe. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Njagala kulamusaako nnyo nate wena gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Nze Nicholas nga nze ali mabega w'emizindalo gino eja Just Gospel Media Uganda YouTube page yaffe. Twagala okwebaza Katonda nate atuwadde omwaganya guno okwogerako naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Akumya atya? Njala kwebaza Katonda nti mulungi ate era mwesigwa. Olunaku olw'enkya lugenda kubeera lwa Monday. Mbajjukiza nti tulina program yaffe, teaching yaffe eya wiiki. Njagala kwebaza Katonda eyitibwa Light from Darkness. Light from Darkness. Tujja kubeera wano nga tuyiga mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Lunaku lwalwo lwa Sunday, nnaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa kusatu omwaka 2023 omwaka gwa Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda nate era atuwadde omwaganya guno kubako ensonga zetwogerako naawe. Kitaffe omulungi omwagalwa, nzikiriza nkwebaze nga bulijjo. Oli Katonda omwesigwa, oli Katonda ataggwaawo, oli Katonda ow'endagaano, oli Katonda w'abajjajjaffe. Mukwano gwange nkusabye olunaku lwaleero obeeko omuntu gw'osisinkana oyogereko naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Gasa obulamu bwabwe, yogerako nabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tunaviira mu programu eno olwaleero, omulabe w'ekkanisa ojja kuba olina gw'oyambye. Tukkiriza, tusaba era bwe tusaba ne tukkiriza, tukkirizenga nti tuweereddwa in Jesus mighty name. Amen. Weekend lunaku lwejjo lwabadde lwa mukaaga. Twayogera ku kye tuyita the spirit of divination. Amina. Spirit of divination gye tusinze nnyo okutunulira mu programu yaffe eno eyitibwa omulabe w'ekkanisa. Saagala kulwisa nnyo olw'ensonga y'obudde ate n'eddatawo njagala muwe ekitiibwa. Ogenda kudduka nange butereevu mu kitabo ekitibwa ekya bikolwa by'abatume. Gwe naali mu kifo kino era nga okuŋŋaanira wamu naffe mu fellowship yaffe eya Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel. Bino bye bigambo ebimu ku bikukuza. Amiina. Bye bimu ku bigambo. Ebigambo ebigenda maaso ku Facebook birala nnyo. Amiina, birala. Naye bino bikukuza. Nkubuuliddeko era nkubiddeko ekyama. Kale, genda maaso bikola Bible, bikolwa by'abatume, Acts 16:16. Awo lwatuuka bwe twali tugenda. Amiina, bwe twali tugenda. Kama yebazibwe. Awo bwe twali tugenda
wali awasabirwanga omuwala eyaliko diamond alagula natusanga eyafuniranga abakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli esomesa nti omuwala oyo yalinga agoberera Pawulo era ng'ayogera naye ebigambo ebyo. Pawulo omutume wa Kristo n'agamba abantu bano nti ali waggulu ennyo. Omuwala ono, wuliriza, omuwala ono yagambanga abantu nti bano basajja ba Katonda, ddala ddala bano basajja ba Katonda, ate si just Katonda naye Katonda owa waggulu. Mukama yeebazibwe. Bano babuulira ekkubo ery'obulokozi. Amiina. Bwe tuddayo ku bikola by'abatume 16:16, Bayibuli esomesa nti yafuniranga bakama be ebintu ebingi, naye nga ebintu bino abifunisa abantu bano olw'okuyita mu mwoyo guno ogwo obulaguzi, kye tuyita the divination spirit. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, tuli ffenna. Kakati ekkanisa ya Mukama waffe Yesu yaweebwa omwoyo mutukuvu, yaweebwa ebirabo 5. Ebirabo ebitaano kugasa mubiri, edification. Ffe twaweebwa omwoyo omutukuvu. Obunnabbi obuweebwa mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu bulina kubanga bugasa. Mukama yeebazibwe. Nabbi yenna ayimirira nga ye ebigambo by'ayogera bibeera bya nfuna, kuweesa bugagga, miracle money, miracle vehicle, miracle house, nga nabbi wa Katonda, nga buli kaseera miracle. Bassebo ne bannyabo, njala kukutegeeza tuli mu season enzibu, tuli mu season enkambwe, ng'abantu bangi bakozesebwa omwoyo guno ogwa divination, naye nga bo balowooza bakozesebwa mwoyo gwa bunnabbi. Era nabadde mbategeeza olunaku olw'ejjo nti omwoyo guno kasita oguwa obudde n'oguwa attention gukututte, gukukapturinga, kasita oguwa mind, kasita ba false prophets bano obawuliriza n'otabategeera, n'owuliriza bye boogera ne bye bakola, you are taken. Kasita obeera nga spiritually oli very weak, kubanga boogera ku kintu kyennyini ky'olabirako ddala, ky'oyagalira ddala, oyagala ssente, kubanga bo they don't call for repentance, they don't give directions of how you should move with God. So Katonda yasindikanga bannabbi be okugenda, naye ng'ebimu ku bintu bye yabasindikanga okwogera eri abantu, repentance, turning to God, okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu bwa Katonda, si kufuna bya bugagga, kubanga guno gw'omwoyo gutambulira nnyo mu nkola ez'obugagga, mu kulya buli kaseera kulya. Weerabidde nti Eva naye okumukwata baayita mu byakulya, guli omwoyo gwayita mu kulya. Kati spiriti eno eya divination ekozesebwa nnyo ba false prophets, be basitukira mu spiriti eno. Abaana ba Katonda nabo bafallinga victim nga beesitula, katugende tunoonye nabbi wa Katonda. Okimanyi nti nno omuntu asobola okutuula wansi
n'aleka ekkanisa ye n'adduka anoonye nabbi naye nga kyagala ku nabbi kumuwa kikolo, kumuwa ndokwa, kubanga yawuliddeyo nabbi agaba endokwa n'owonerawo, n'adduka emisinde. Mukama yeebazibwe. Kati kubanga tulindirira ne tukoowa n'osalawo kugamba nti kanjiye amagezi amalala, kanjiye engeri gye ngenda okukifunamu, n'ova mu maaso ga Katonda n'odduka okunoonya balubaale engeri gye bagenda okutaasaamu. Kyova olaba nti ekkanisa olwaleero bw'oba weetegereza bangi mu bo abali munda ng'ebigendererwa byabwe si kutuula kuyiga na kugenda mu maaso, aswamye wekikwatira bwe kiti nga nziruka, kasa kikwata, kasita nfuna ekirwadde kino, kasita nfuna ennyumba, kasita nfuna wano abantu abanannyambako, nina ekizibu kyange, kasita wabeerawo annyamba nayimirira nange, nenfuna emitwalo 10, nenfuna akakadde kamu, nemmala ekizibu kyange nga mpeenyuka emisinde nga nziruka. Divination spirit erimba nnyo, erimba, kubanga ekuleetera okutegeera nti okulya kye kisookerako ddala mu byonna. Bayibuli esomesa nti obwakabaka bwa Katonda si kulya, butuukirivu na kusanyuka, joy, righteousness. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati ffe tuzimba spirit nti ekisookerako ddala mu byonna kulya. That's why nti omuntu ava wano n'agenda eri, n'avaayo n'agenda n'eri, agenda atambula bw'atyo, agenda ava wano adda wano, ava wano adda wano, bw'ava wano n'agenda eri. Guno mwe gwafuniranga bakama baagwo ebintu mu kuyita mu kulya. Ojjukira Sawulo kye yakola bwe yagenda maaso ga Katonda okumwebuuzaako, Katonda n'alwawo okumuddamu. Kiki yakola? Yaddukira mu balogo n'abasamize. Kwakawulire oyaka nnyo, oyagala kumanya ebigenda mu maaso, Mukama akyasirise tannaba kuddamu. Kati bwe kiki ogenda okukola? Ogenda kudduka misinde onoonye ku bantu abagenda okukuyamba, kubanga gw'owulire oyaka, owulire oyagala kulya. Bayibuli yaffe etusomesa mu kitabo ekitibwa ekya Samwiri ekisooka. Tuseyo Samwiri ekisooka 28 olunyiriri lwa 6. Bayibuli esomesa awo Sawulo bwe yabuuza Mukama, Mukama n'atamwanukula newankubadde mu birooto, newankubadde mu Ulimu, newankubadde mu bannabbi. Sawulo abuuza Mukama, Mukama aluddewo okumuddamu, oba kyatwala mwaka oba kyatwala bbanga ki, naye nga kiri nti yalwawo okuddibwamu. When he inquired from God, he answered him not, neither by dreams or by prophets. Teyamuddamu. Kiki kye yakola? Bayibuli esomesa nti awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, munoonyeze omukazi aliko omuzimu, ŋŋende gy'ali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu mu Endoli oba Endoli. Then said Saul unto his servants, seek me a woman that has a familiar spirit, that I may go to her and inquire
of her, and his servant said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit. Mukama waffe bazibwe. 28 n'olunyiro lw'omunaana Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda ye n'abasajja 2 be bajja eri omukazi ekiro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'ayogera nti ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onnenyisize buli gwe nnaakugambako erinnya lye. And so disguised himself and put on other remnant, and he went, and 2 men with him, and they came 2 women by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me up, whom I shall name unto thee. Hello? Musumba, nabbi wa Katonda, mbadde njagala kumanya mama wange yafa ki? A familiar spirit, a spirit of divination. Wanika emikono gyo, tugenda kulagula. Wanika emikono gyo, ndagule ku bulamu bwo. No, 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 nedda. 100% wrong. Ndagula obugaga ku bulamu bwo. Wrong, very wrong. That is declare and decree. Nangirira. Not prophesy. Can I prophesy? Can I prophesy to you? Yes, man of God, prophesy. What are you going to prophesy? What are you going to prophesy? Can I prophesy to you? Can I prophesy to you? Yes, go deep. Prophesy, prophesy, prophesy. N'atandika okujja nga abakwata ku mitwe. I prophesy money. I prophesy this. I prophesy. I prophesy. No, you are a wizard. Total witchcraft. Kati ebikanisa byesinga ddala okwagala. Kubanga bo baagala ebintu ebiri eye catching. Baagala ekintu singa kiringa ekiruddewo mu budde obwo nkifune. Yeebazibwe Mukama. So bangi nnyo, they are moved by a familiar spirit, by a spirit of divination, because they want to quicken. Baagala kwanguwa. Baagala ebintu byanguwe. Kubanga ebyagwo byanguwa. Osanze ng'abalokole mu kanisa, bw'aba mwana muwala ng'aluddewo okufumbirwa, munena ne bamutwala naye agala enkeera agende afumbirwe. Bw'awulira saavisi gye basaba nga basabira abafumbo, agala adduke naye yeesogga omwo. Awulira kati akyagalirawo, ayagala kufumbirwa. Bw'aba musajja ayagala kuwasa. Kati awagenda kukola kyonna ekisoboka okuva mu layini ya Katonda okugumiikiriza. Kino si kyasobola kigumiikiriza baba nnyabula. Si kyasobola. Then agenda kudduka emisinde. Kati yo eri divination spirit tekoma bukomi awo. Ekutega nemala nekukuba. Kubanga ojja kwesanga ng'abantu bangi nnyo olwaleero abatomedde ne bagwa mu bufumbo
naye nga bagwa mu bufumbo obwo because of lust to see and lust to eat, kubanga yanoonya bunoonya kyakulya, yali agala kulaba bulabi. Mu kulaba eyo gye yagwira. Eva yagwa kubanga yali yagala alabe. Eva yagwa kubanga yayagala okulya. So bw'otunuulira ono omuwala mu Bikolwa by'Abatume 16:16, ekisooka okulembeza obulamu bwe kwe kufunira bakama be ebyobugagga. Mu byobugagga mugenda kugiramu okulya. So Stan ali very smart nti asobola okukutega omuntu olwaleero kubanga oyaka. You are inquiring from demons of destruction, ne gikutega omuntu ng'omufunye olwaleero, ne mwagalana bulungi nnyo, ne mukola n'embaga bulungi nnyo, naye nga akimanyi Sitaani nti mu myaka 3 mu maaso tagenda kusalwa singa muba mwawukanye. Naye yakuteekateeka agenda kuvuga bw'atyo akutuse emyaka 5 mu maaso akukube, ng'ekigendererwa kye kukunyonkamu maanyi ga Katonda, kukuyonkamu kubeerawo kwa Katonda, kukuyonkamu presence ya Mukama, kubanga gwe wamwagala ku supiidi. Omukyalo oyo wamulaba nga yooyo kubanga amaaso ge gaali gasanyusa okulaba n'omubiri gwe nga gusanyusa okulya, nga gwokubamu kafaananyi ng'olaba kino ekiwala ekitangaalirija kiti singa kiba kyange, buli kiro nsula mu kamuntamu, buli kiro kamuntamu, buli kiro kamuntamu. Kati n'otambulira mu ango efaanaganako bw'etyo, eri gwo nga gufuna notification nti Bulaza Kasumba gwe mulaba wali yatandise dda okwaka ku Sista Nampijja wali. Bwe kiri mumulumbe mumusaleko. Abamu ku ffe tumanyi n'ogenda maaso ga Mukama to inquire, naye nga it's not inquiring, ng'ogenze kweraguza bweraguza. Mukama, nalebe Sista Nampijja, njagala kubuuza y'ono oba si y'ono, njagala kumanya yeye oba si yeye. Naye ng'amazima matuufu gali bwe gati nga Sista Nampijja wamwambudde nadda, wakubye dda obufaananyi nga mwamaze dda n'okukola ebya stupid. Obufaananyi bwakubiddwa dda, ebirowoozo byatambudde dda dda. Wangi ng'ebirowoozo byatambudde dda nga tokyali ggwe. Hello? Onfuna? Oh yeah. Obi se Mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singayona obi se Mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singayona obi se Mukama. Kama ibazibwe nnyo mwana wa Mukama.
So ffe ne tutambula ekyamazima ng'ekiri ku mutwe gwo si kulindirira Katonda, sina kumusaba nti mbadde nina ensonga eno Mukama njagadde twogere, nga n'obudde tobulina, ate alabye okirungi, alabye omukyalo ow'okuwasa, alaba okuganja maaso ga Katonda, mulabye n'ekyokumubuuza sikyetaaga. Yoono yooyo muzeeyi wange edda yatugambanga twagendangayo okumusaba, taata mbadde njagala kugenda ku mupiira, kusamba mupiira. Kati ogenda okumusaba okusamba omupiira naye nga ennyambala gy'oyambadde ya kisaawe, oyambadde engatto z'omupiira, oyambadde ejjaze, okutta eccupa y'amazzi eri mu nkwawa, otaddeko ne edibani ku mutwe, okutte n'omupiira mu ngalo, omulala ayambadde giravuzi z'abagolokipa. Kati muze kola ki? Muze kusaba permission oba muze kumutegeeza nti tugenze kusamba mupiira? Kati abamu ku ffe tujja maaso ga Katonda olwedde nga twakoze dde okusalawo kwaffe. Kiki ekyetaagisa okujja maaso ga Mukama okumusaba? Taata yatugambanga kati mbagaane olwedde muwagenze dda kutta omupiira. Bw'oba oyagala kunsaba genda ku mupiira, jangu nga toyambadde nga musambi wa mupiira, era jangu nga toyambadde ng'oyambadde engoye za bulijjo. Manye nti owooluganda ngenda mugaana oba nedda, kati oze nkugaane. Abamu ku ffe tujja maaso ga Katonda to inquire from him while nga ffe twafunye dda decision yaffe yenkomeredde. Mukama mukyalo ono muwase oba nedda? Gwe mutima gwange gwompadde oba nedda? Naye ng'ate ekituufu, amazima amatuufu gali nti mwamala dda n'okusheyalinga ebifaananyi eby'obuseegu. Yakuwadde ebifaananyi eby'obuseegu, yakulaba dda bw'ofaanana, akumanyi bw'ofaanana, naawe omumanyi bw'afaanana, nti yakula bw'ati, yakula bw'ati, yakula bw'ati. Kati okujja maaso ga Katonda okumwebuuzaako, Mukama nkoze ntya? Y'ono oba si y'ono? Just know the spirit of divination is at work. Oli mu kweraguza bweraguza. Mukama ngende oba nedda? Sitaani alina abantu byateekateeka myaka 10 maaso ng'akimanyi emyaka 10 wegiggwerako bwe kiti, sikulisa wadde okuyisaamu olunaku n'olumu oba essaawa, obufumbo bugenda kumenyeka obwo. N'otambula n'owooluganda gwe okunnumba naye ku mugongo, omanyi myaka gyonna mugenda kuba mwenna mwesuubiza ebirungi. Myaka eyo 10 maaso, myaka 3, neweebuuza bano abantu abakuze abandibadde ekyokulabirako, lwaki abakuba ssaawa zino? Kiki kye batalabye mu myaka gyabwe gyonna? Kumbe ye alina be yateekateeka omugigi omutaawo myaka 25, 3, mwe muwezezza emyaka gyammwe giri 4, 5, 6 mukyankalana. Bano bakubwe bagambe olaba bali bakyankalana olwate ffe. So Sawulo yatambula n'agenda maaso ga Katonda, naye Katonda n'alwawo okumuddamu. Ayinza okusirika n'atwala akadde ke. Bw'obanga okimanyi nti ogendagenda maaso ga Katonda nga gwe wakoze dda okusalawo okukwo, mugambe Mukama, wuuno Sebakijje, wuuno Naaka, mulese maaso go. Bw'abanga y'ono, yogera nange. Mukama musiimye nga bw'afaanana, obwavu bwe, empisa ze, n'obugagga bwe, obumpi bwe, obuwanvu bwe, maaso ge, ennyindo ye. Nzikiriza
bw'otyo bwe wamutonda ekituufu mubi naye ye wange mututte. Mukama tutemere ekkubo we litali, tuteekeko obukuumi bwo. Ddala bw'abanga y'ono mukuume, munkuumire. Bw'abanga si yeye, twala ekibambulira, mponya ekizibu kino, nneme kuswala maaso go. Naye ffe tufuna n'embala egenda mu bannabbi, nabbi wa Katonda. Nalina akafaananyi kaakano ka mwagalwa wange, njagala kumanya ono wamma tunaabeera naye mu bufumbo oba nedda. Naye nga nabbi gw'ogenza okubuuza si mufumbo, alina abakazi 4, abaana omuwendo gwamulema okubala. Ne kubanga alina ssente, alagula nsimbi na bugagga n'otambulirawo. Spirit of divination. Tugirina. Wanika emikono nkulaguleko. Nze emikono nga mpanika nze siwanika ne wowe oyagala otya. Let me prophesy now. No. That is declaring and decree. Wanika emikono gyo mu bbanga. Ngenda kulangirira. Ndagidde era nangirira. I declare and decree. Awo nja kuwanika emikono. Ne buli wanika emikono mu bbanga, let me prophesy. Yes, prophesy, man of God. Nze emikono ngissa wansi. Kolagula emigaati ffenna tukube mu ngalo nedda. Kati spirit eno eya divination eri so cunning, muzimu mutemu nnyo, kubanga gumascaladinga ne gumanyisa abagwetoolodde nti tuli batuufu. Nabadde mbategeeza olunaku lw'ejjo nti gugenda nakukambuwalira butaguwa space, kasita oguwa space oba owedde. Lwaki temunzikiriza nenkoma wano? Nkusabidde Katonda nga bwali omulamu akuwanguze omwoyo guno omubi, omwoyo omulimba ogutambulira mu kanisa ya Mukama waffe Yesu, ogulumba abaana ba Mukama, ogubaziba amaaso n'okubalaga nti okwagala ebintu by'ensi ly'ekkubo lyokka ery'obulamu. Omwoyo gwo tugukuba, tuguwanula, tugusuula, tugumalamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabidde obukumi bwa Katonda, mwana wa Mukama. Kusabidde omukono gwa Katonda oleme kugwa, naye oyimirire ozimbibwe ku lwazi lutagwawo. Oleme kuyuuga, oleme kukubibwa, naye obeere muwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kusabidde Katonda akuwanguze in Jesus' name. Amen. God bless you. Bye bye. Nicholas anza kubuzaako. Lunaku olw'enkya gye tuli ku Facebook page yaffe nga tutunuulira ate ensonga endala. Ensonga ziri zigenda maaso ku Facebook, njala kutegeeza nti ezo zo nsonga nzibu nnyo. So teeke mu maaso ga Katonda. Amen. God bless you. Bye bye. Mukama okujanga gy'oli onaze n'omusaayi ogusinga byonna, ompise Mukama okujanga gy'oli
Ompise Mukama okujanga gy'oli ondaze n'omusaayi gwo okusinga byonna ompise Mukama okujanga gy'oli ondaze n'omusaayi gwo okusinga byonna kazije Yesu kazije gy'oli naza n'omusaayi okusinga byonna kazije Yesu kazije gy'oli naza n'omusaayi